Popin Media. Oyo mchala bamuleta ku contract. Oyo mchala bamuleta ku contract. Kumanyi sente za twatadde buli jala bitwala ebiri. Nomala kuzinoonyanga omanyiza zigenda kutaasa wano. Nga bakukola ebyaba majangwa. Nasabye omuluka gumu. Byala forms zonna nawangudde akalulu kange. Nosomako ekitundu ky'omuluka ate nze omulimu gwange ngukoze mbaddewo okulangirira byonna bibadde bampa okuva mu field kuba nze saabadde mu field nga nkuba kalulu. Nze omulimu gwange gwabadde gwa kubeera ku Tale Center ku receivinga buli kye bampa ate nenkisoma nga wekiri. Etteeka teriŋŋamba nti bakuwa ekintu kiddemu okitereeze oba oki editing nga wekijja wetukisikaninga mu mashini zaffe ne tukitransmittinga ate wemmala ne tukigattagatta ate nenkisoma eri abesimbyewo. Awe nazze wano okuva eggulo obwedda nsoma results. Obwedda nsoma naye nga ne bensomera abamu obwedda beebase nsobola okubagamba kati sisimanyi oli agamba musaasomye oba yabadde atunula oba abadde yeebase naye nga nagezezzaako okusoma at least okusaanidde okwa results obwedda zenfuna ng'ate wenteekamu obwangu obw'ekika ekyawaggulu tusobole okufuna results zaffe mu budde. Of course omuntu waba bamuwangudde tabulaako gwe yeekwasa. Nze sijja kwekwasa basitaafu baffe aba Electoral Commission naye era bwe tubeerayo ne kanjita activity oba ekintu kyonna oba kye tukola waliwo kye tuyita okuddayo okwegeyageyamu biki ebitagenze bulungi. Bwe buba nga wabaddewo obunafu kuba supervisor baffe ba Electoral Commission ekyo nakyo ngenda kigoberera njogere nabo tulabe nti byonna ebitagenze bulungi bigonjeebwa. Etteeka ligamba bw'oba weemulugunya era it is your right oba ddembe lyo okugamba nti nno ebivudde oba bebalangiridde oba ebivudde mu nsiike tokkiriziganyiza nabyo. So ddembe lyo okugenda mu nnamateeka ne weekubira omulanga. So kiba gyeri bo nga bannamateeka okugamba nti nno wano oba mwakola kino oba wali mwakola kiri. Naye era ebimu tebibulamu. Olangirire wa NUP ng'owa independent agamba akalulu kabadde kake. Era nga mu kulonda kwonna we kubeera era tuba tusuubiramu omuwanguzi era ne tusuubiramu atawangudde. Kibeera bwe kityo. Naye mu bufunze tusobodde okujjuza ebifo byonna ebyesimbibwako ku level eyo eya LT5 era ne tufuna ne LT5 abadde ku pate ya NRM